Yes, Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira tugenda mu maaso n'okutuusaako ebiva mu bitundu ebyekaddugala mu kitundu eky'e Masaka. Omukulu amanyidwa nga Mathias Mpuuga n'akabinja ke waliwo ebibatuuseeko bye njagala okubanga ate nkulaga mu kiro ekikeseza olunaku olwaleero. Jjukira olunaku olwajjo bw'abadde buwungeera, omukulu ono yasoose kulabwako ng'akuba amasimu ag'okumukumu akukuta abantu ne batandika okwebuuza omukulu abalaka ki. Mathias Mpuuga jjukira abantu ku lumbe obwedda mukuba olube era ebigambo bwedda byogerwa mu mpolampola nti omukulu ono ayina kyamanyi ku nfa ya Honorable Segirinya Muhammad naddala okuviira ddala eri gye baali bamusibira. Kakati gwampuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV beerako buli kimu ogenda kubanga okifuna kyovula bantandikidde ku byabaddewo ekiro bye tutasobodde kubeera nga tukutuusaako era mu kiro. Kakati amacha g'olunaku olwaleero njagala tutandike bwe tuti. Mathias Mpuuga yasoose kulabwako nga bw'olaba mu katambi awo ng'akukuta agezaako kuba amasimu, agezaako okuwa ebiragira akabinja ke nga tewali amanyi kiki kyabadde kigendererwa kye, wabula obudde bwabadde buzibyezibye amagye aga UPDF agagambibwa okuba nti gaduumiddwa ye yennyini Mathias Mpuuga. Amagye galabiddwako nga gatandise okwagala okukuba abantu era mu budde obw'ekiro ennyo saawa zabaddeyo nga 6 omulambo gwa Segirinya gwabadde guwambiddwa. Abamagye ne bagwefuga era emikolo kumpi gyabadde ng'egifuuse 2. Kakati njagala kutwala mpola. Mathias Mpuuga mu budde obwo ye ne munne amanyidwa nga Juliet Kakande baleese emmotoka magulu 10 ng'ereese amazzi agagenda okusavinga ku mukolo. Abatuuze ku kitundu ne bagamba ssebo tetwagala mazzigo, mwe mwawa Segirinya obutwa. Byabadde bigambo by'abatuuze, mwe mwawa Segirinya obutwa, kakati ate mutuleetera emmotoka y'amazzi bwe mubanga nayo mugitaddemu obutwa. Mathias Mpuuga bw'atyo n'awalirizibwa okubeera ng'emmotoka bagizaayo. Baabadde tebinaba kubaawo bino byonna. Mathias Mpuuga baabadde bamuyisa jje abeeko kyayogera. Abakungubazi bagambye tetwagala kuwulira kigambo kyonna kiva mu Mathias Mpuuga okujjako ng'ayagala tumukube. Bino ebyamaze okubaawo, Mathias Mpuuga ne Juliet Kakande n'akabinja kaabwe abatuuze ne bagamba tetwagala na kubalaba ku mukolo wano era babagobye emmotoka y'amazzi ogenda kulaba akatambi maaso awo nga bagiwerekedde paka nga bwe bakakasizza nti emmotoka eno emaze okubeera ng'efuluma. Njagala kulaga moment ku moment nga bwenzija ate tubeere nga tweyongerayo. Agambe Mukulu Mpuuga yaleese abavubuka eri wansi balimu okutulugunya abaana katwale kyesibisi banange omulabi omulungi ali muwo Musa TV ekigenda maaso. Mpuuga omulungi atwala kuwa Mukisa television akaseera kano embeera eri mu lumbe lwa Segirinya nga Mpuuga aleese ekibinja ekitandise okubanga kirumba abaana wano mu lumbe we tuli akaseera kano. Ekibinja ekitandise okubanga kitemula abaana bali mu kubakuba, abaana baleese eriso bagala okubanga babasalasala. Akaseera kano omulungi aliko akaliseera kano we ali okuwa Mukisa television bwetyo embeera bweri akaseera kano, betyo embeera bweri muganda wange atwala akaseera kano. Mpuuga aleese ekibinja ky'abavubuka ekitandise okukola effujjo ekiro kino nga bagera bwetyo olumbe bwetyo embeera bweri sabu yakwata omukayalingi obulamu obwensi kintu ekigayaza obuki obugayaza lwekyo
twegayiridde nga bwe mulaba tusiba entaana z'abannaffe ekyabasibazaani mpuuga nga bwe mulaba abantu batwetika ku bibegalega byabwe ekyabagenda kukola ki era nze kyobula nti neewuunya abantu bakola ebiraamo ne bateekamu ebigambo bingi nti nze baana bange wano temutundangawo n'ogamba nti gwe singa tebakuguzaawo gwe singa olunoddawa gwe tegeka baana bo babeere bulungi bateekemu empisa ebisigadde birekeraani birekere awo bannange mbegende buli muntu waali si yasookawo era sikojja okukola ki wano wendi waliwo mirambo wano wendinya waliwo abakola ki mufa naye wooli mu maka g'omusajja weyagalira waliwo abakola ki naawe kyamani olwo si wano wooli waliwo yakola ki naawe bujja ku kyenkya nga bagamba nti tugenda wangulyani Kunaba chetagisa gasomba kuve kujja gasomba kumukwe. N'ebitaano yennyini. Tetwagala bitaano ku mukolo gwaffe mwakuba omwana waffe obutwa. Bitaano tetukwagala. Mwakuba omwana waffe obutwa tetuba muntu agazaaki. Mutulaba ye wamwe. Tetubagala buli ekiyitibwa nti kiva wa bitaano tetwagala naye manga tekakkiriza kyo bakasangayo bakuyibwamu tetukyayagala mazzi gammwe tubeegayiridde bwe Juliet Kakande twakuwa walioza akaduka ka bukadde busatu akengoyi twakuwa genda twakuwa ababaka batubba obubbi twawu bintu bamba bubbi tebayoyotudiza Segirinya yafudde ku mazima egamusiza mazima Masaka wano wajja kike bakolawo kiriwa batuleke twemanyi gawerekera gagende tumekinga shuanga gavudde mu nyendo mukungwe constituency erabikako yingi tujigobye tuli mujiwerekera nga mugole tuviire era tujiwerekera egende kibikigwana wala tetwagala mazzi gaabwe galimu obutwa Emotoka gyolengera mu maaso enjeru eyo girengedde bulungi yiyo eyo yennyini eyo ya Juliet Kakande mbw abadde aleesa amazzi mulumbe kibikigwana wala ne tudugoba tugakebere ne bagaana ne tugagoba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'edduwa nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kutankalanako jangu kusomere ku dduwa okubeda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.